agamba nti njagala bankansolinge banzijjeko abuskondi bampa akatabo kange ti omwana wabalawo sente ziggulawo fayiro naggulawo fayiro then netukola ebanga report nenga takitegeeza ne batulina gye tulopye oba mubaloya just tukola report na job order natubulya kikyayagala cancellation absconding passport collection bwekitabo kirina okuba nanze baklayant bange bakimanyi nti ofisi kyaji omulowoozaako ebintu nga bikoze eki ate kibanja mpola nti tulina kye tuyita payment plan owandika noga nti muguli so aba Speed Express Roads and Travel ate nga nabo bateekamu omuliri gw'ensimbi okubanga Nyondo Media eyimirirawo ate nga bakola visas ez'enjawulo buli kika kya visa ky'omanyi bakikola gwe wena yonna gy'oli oyagala kujjako mu UAE oje ne visit visa ey'emyezi 3 ey'omwezi ogumu bakikola ddala bulungi nnyo kampani erire giyiti era yeyo kajje mmanyi gye neekakasa waneno mu UAE ate nga batambuza n'abantu ebifo ebyenjawulo ba ebitundu ebyenjawulo ne balambula so gwe wonna ng'oli wandagala okuba ng'otambulako America, UK, anywhere all over the world beera ng'okozesa Speed Express Roads and Travel ate nga bakubukingira ne hotels ennungi ennyo n'entambula ebeerawo so gwe wenna ali mu UAE ng'owandibadde atayogera okukola visa change genda maaso obeere ng'ate obeeyuna bakola visa change bakola visas ez'enjawulo zonna gy'obeera oyagala ne bakugya ku visa emu ne batala ku visa endala so gwe wenna abeetaaze ng'oli Uganda branch gy'eri ali Abu Dhabi branch gy'eri wuuyo ndi Rwanda branch gy'eri ne wano Dubai branch weri gwali Dubai genda ku Bainia Square ekizimbe kiyitibwa Dera Tower bw'otuuka ku Dera Tower genda ku lift nyiga second floor bw'otuuka ku second floor ogende ku room number 202 ye office yaabwe obeere nga obeebuuliza ebisingawo oba gwe wenna atasobodde kutuukayo osobola ogenda ku media ku social media platforms zaabwe ez'enjawulo ogamba nga TikTok, Twitter, Instagram ne Facebook n'obeera nga omanya ebisingawo ate nga namba zaabwe ez'essimu kwezijoko ku screen osobola bakubira ku bantu ne bateekerako akaki akabaasa ate pozi naba Brewster Coffee Opposition Academy era nga nabo beegulidde erinnya mu kubanga ate babangula abaana mu kika ky'emmwanyi kyonna so gwe wena gy'oli oba oli Uganda branch gy'eri oli waneno mu Abu Dhabi branch gy'eri oba oli wano Dubai branch weeri beera nga ate obanoonya ku social media platforms zaabwe ez'enjawulo gamba nga TikTok, Twitter, Instagram ne Facebook ojja kuba nga ate obasangayo omanye ebisingako awo ne namba y'essimu yaabwe kweri ku screen yaffe mpozi ne mukasa services ku kya rooms omutindo nyonjo teziwunya tezirimu kuleekaana ate naye munoonyeeko ku social media platforms ze akozesa Twitter, Instagram, Facebook era nga akozesa mukasa services pozi n'aba Nyondo Glim nabo temubeerabira ku byensuso okulabika obulungi gwe wena yali andabyeko before I think musobola okulabawo enjawulo ebizigo birungi nnyo mwana watu olina pimples olina black spots olususu lulwadde bakolako bulungi nnyo ate n'obeera ku muzooli oyagala kyogo oyagala ddagala lyakwongerako ku kyalira nsiko oyagala eddagala ery'omukyala yonna lyomanyi nti liteekateeka omukyala n'abeera ng'ali ku muzuuli gyonna lyesigenda kumenya gyonna tuliyina maanyi ga kisajja musajja oli eyo mu butuufu embeera yayononekamuko olw'embeera y'obudde waneeno naawe tukolako bulungi nnyo okusiba nviiri Nyondo Witini yeegulidde erinnya wano mu UAE okuba nga ati asiba buli kika kya nviiri ky'omanyi ate ng'atambula zona states oba oli Fujairah ennaku zino abadde Fujairah yavuddeyo n'amaana agalwa Salkaima Abu Dhabi abeerayo so gwe wenna oli mu Cuba tebakkiriza kutambula ajja bulungi nnyo nabeera ng'atakola ki akolerako eyo n'ebira byonna emmere y'Abannayuganda yonna tubeera nayo ffe aba Nyondo Glim tusobola okuba nga ate tugibatuusako yonna gye mukola ki yonna gye mubeera muli bane kantola akakisa okulangako omwana ono gwe baŋŋambye eyabuze oba eyabula yaŋŋambye kati mwezi mulamba bamunoonya yabula omuwala ono ayitibwa Kyofuna is it Kyofuna Patricia ye Kyofuna Patricia omwana ono yabula omwezi oguwedde gwakumeka gwa mukaaga tulimu gwa musanvu so yabula naye nga yali yeeyita Badman era kazini we yampadde amawulire gano bagamba nti ne mu bed space gyali abeera takyaliyo tebakyamuwuliza ennamba z'essimu zonna zavaako gwe namanyi Patricia oba ali omulabyeko oba saawa eno manyi gyali oba olinako eggulu lyonna erimukwatako tubadde tusaba oyite ku nnamba eyo eya Nyondo
ate tubeere nga tukikwasaganya mu ngeri emu oba enda Patricia kyomuki amunya gustira gakwata bambi yenna amanyi ku mwana oyo tulabe nga ye Patricia Kyofuna Patricia era nga muna Uganda of course so kyekyo kiriwo yenna amumanyiko oba amanyiko amayitire gonna ekifaananyi kye tujja kukiteekako awo amumanyiko obeere nga tutemyako yonna gy'abeera ali tulabe ekiddako munnange tukwataganye wamu abadde mu Dubai naye teyangambye ekitundu mu abadde abeera naye gwe wenna alaba era sharinga ne vidiyo eno etuuke ku oyo yenna ayinza okumanya omwana ono gyali oba nawe gy'oli mukwano nga weekwese kyomanya famire yo neraliikirivu nnyo baagala okumanya ekigenda mu maaso naawe namawulire batono genawuliddeko ko nti oba yali alwanyeko ne muwala munne balina gwe yalwanyeko naye asuubizibwa okuba nga yasibibwa so tetumanyi bulungi ekituufu naye yenna amanyiko omwana ono gyali obanga gwena confirmation entuufu ti omwana ono yasibibwa oba ali luddawa bami tutegezeeko famire gyeri eri mu matigga mu bulumi obungi ennyo so Zai tuzeeyo mu katundu kaffe kali eri nga sinagenda wala nnyo nalabanga Micho akolera kampuni eyo nakati akyaliyo yagikolerako era nga contract yali ya myezi 6 era nga yali under me so kuva mu January we yasigninga contract ebeweddeko mu gwa 6 yes so for now takyakola naffe namwe nenga ndaba akyagenda mu maaso n'okola emirimu gy'eyo kampani oba aliwo omulala yamusayiniza taligo ndowooza aliwo omulala naye nga ffe for now takyatukolera okujjako era ng'avuddeyo n'akola ka video takyatukolera naye nga ssaawa zino contract yaggwako era nga yali under me contract yaggwako mukwano so ssaawa zino Micho takyatukolera mukwano takyabakolera enyabo okujjako ng'avuddeyo naga nti asobola okwongezayo contract nadamu nasayininga endala naye nga talinasayininga contract endala kati enyabo akkirizibwa ogenda maaso n'okuba nga bakubira obulango nabiki byonna ssaawa zino nedda takkirizibwa okujjako era nga zenayogana ne mukama wange naga nti njagala kwongerayo kyogamba ssaawa eno bwakikola abakikoze mu bumenyi bw'amateeka ssaawa zino abakikola ku lulwe oba ne kampani endala gy'abafunye yonna nga ne bagiyita amaani nedda okay so mbadde nsaba otugayizeemu enyabo ku nsonga y'abaana nga we twakomye okuba nti bagambibwa nti zino sere zijja kukuyambako okuba nga oba mu overstay naye nga in actual sense tezikola ki tezimala mpaka omwana watuka ekiseera ng'alaba nti kyebamugambire kikyasoboka n'abivaako kubanga in the beginning teyabulibwa kituufu ye kutunulamu kubalabalamu nti n'amalako enyabo nkimanyi okyogerako kyekintu ekyo kyogerako bwentiko Zai nze nganza sikikolanga kubanga bwojja n'omulira nti oli mu overstay nsooka nenkubuuza visa yawa yali visit oba yali employment bweba employment bakansolinga tebakansolinga ekitegeera so njambala piniyo no problem okay bakansolinga tebakansolinga so nemba nga nsooka kumanya buli kimu before nga sinatandika kukolako okitegeera so nkuwandiikira akapapula process gye tuyitamu era abamu alaba naga sente zino nga nnyingi n'amalako abamu nagamba kale nja kubanga ziba za kusasula mu kibanja mpola nti step gye tutuukako ze sente z'osasula okitegeera pozi wabeerawo agamba nti sente nze ziizo nzibawadde mukole omulimu naye nga si buli omuntu alina like asobola ombaga nti ekansookeeko na kino katuveeko kino process era nga emambi kuwandiikidde nga bwegenda okutambula paka wansi office charge amazima gali nti tolina musasula nga ebintu byadde binnaggwa bwekito bwe kirina okuba era nze baklayant bange bakimanyi nti office charge omulowoozaako ebintu nga bikoze eki ate kibanja mpola nti tulina kye tuyita payment plan owandika noga nti muguli omwezi nja basasulako sente bweziti muguli omwezi nga ntandise okukola njaleetanko sente bweziti okitegeera so sente zino ezowaggulu ziba za government process gye tuyitamu okendeza fines sente zino endala ziba za office charge paying instruments kidemukaawo
Steps ziri meka? Wabera steps kisinzira. Otandika nachi? Kisinzira ina abscondi. Visa yawa. Employment visit. So it depends. Okay. And the office charge you have to charging accordingly. Visa yawa. Yes, so wekitobwekiba. So being nti tuli mbino bintu bya sales sagala nnyo kukuba nnyo bakozi bannange nti obaki oba abaali bakozi bannange abali bakikola sagala nnyo kugamba kubigendamu nnyo naye nga byaliwo era abamu ssaawa zino wenjogera tebakyali muno omukulu yabatika yabazaayo yabadipootings nti bintu bingi bye baakola bingi bye baakola naye nga jjukira nti bw'okola ekintu ssaawa zino nenzijjako omwana ssente mu makuba gatali matuufu omwana agenda kugamba nti Zainabu w'amaanyi okitegeera agenda kuvumaganya kampuni okitegeera so ssaawa zino wenjogera abannayuganda twalimu bangi ne kati ssaawa zino tulimu bati nga bw'okinnyonnyodde lwaki n'abaana temubannyonnyola kyekituufu n'omugamba kino kyetaagisa mumaze okumanya nti no visa ya wano abadde ku visa ki nomuga kino kyetaagisa nakiri kyetaagisa kisobola okumanawo ssente bwezito omwana yekenye n'atula n'alowooza nti asobola okukirwanyisa abamanyi bamanya wala budde complain ga nti Zainabu kyemanyi kyebasobola okunenyaamu kimu process oluusi kulwawo ate nga tekiba kuggwe tekiba kunze nti ffe tuteekayo okusaba kwaffe eba tekiba ku kampuni ffe tuteekayo okusaba kwaffe omwana bamukendereze fine gavumenti erwawo tuddamu oluusi erwawo gamba nti fine zikomyewo bazisaze naye oluusi esobola okugaana eri omwana gumwalimu applying nebirejectinga bibaamu ebirejectinga then eddamu natu applyinga neera so kurejectinga kiyinza okuva mu system nti oba kimu alinamuko omusango oba alinamu abuscondi okitegeera abuscondi nzo emanya omuntu omukebeera kusoka kikebera kula nti omwana mukebera nendaba nti temuli abuscondi kumbe mweri naye nga visa yoba ya visit maasa oba ayinza omuteekako ate abuscondi ekitegeera nga ebintu ebinaggwa tuli mu process within the period ne bakubamu abuscondi ate visa nebira okusaba ne kubeera nkuli rejected se ebintu bino biri mu state nti state ya Dubai ebintu byayo byangu mbanga ali ettooke nti omwana ali ku visa ya Dubai bane musanyuka nga bane yangu wankukoleko yo balinda ki okitegeera nti nsanyuka nti mmanya nti ono mwana ngera mukola kagwe manga ate anfunira omuntu omulala kituufu kubanga bitebirwawo nti omuntu agenda ani yakozeko nti Zainabu agenda kumuwa ennamba yange okitegeera naye mulimu ebintu naawe ebikufuukira nga biruddewo kera nti ali mu kwevuma ate nga natona kyakola nga nawulira ekizibu nange visa yange yali ya Sharjah okujjaawo so yatwalamu akabanga nga bakana tebamanyi kyendiko mulwakuba muli ku employment maama ebintu utamutufaako mulwakuba muli babateramu dazi employment naye nga tebanaginteeramu nawe omanye ebizibu naye olinze nange tebinaggwa ebyange kyotasobola kudda kumunyola mbonange ndi naye nga bakola butaweera bambi kati waliwo njagala kunyonyola ku visa z'employment omwana mukama we yali amuteramu visa ya myaka 2 omwana contract yagimalako yagikolako emyezi 7 omwana naddukayo n'alekayo akatabo oba n'ataddukayo naye n'avaamu mu mbeera nga tebakanyiza na mukama we so njagala okunyonyola ku kintu ekyo nti ffe ojja ku office n'oggulawo fayiro omwana njagala kunyonyola ku kintu ky'omwana okubanga visa yali employment nti yakeera ku makya ekiyumba n'akivaamu nga contract yali ya myaka 2 naye agikozeko emyezi 7 n'alekayo akatabo n'avaayo mukama nga tebakanyiza oluusi agamba nti njagala bankansolinge banzijjeko abuscondi bampa akatabo kange ti omwana wabeerawo sente ziggulawo fayiro naggulawo fayiro then netukola ebanga report nenga takitegeeza ne batulina gye tulopye oba mubaloya just tukola report na job order n'atubulya kikyayagala cancellation absconding passport collection okitegeera kale tugamba ayagalamu cancellinga kyokka passport agirina then aggulawo fayiro n'atuwa ennamba zaabo bakama be oba eza kampuni katufe omulimu gwaffe bakita kwogerezeganya sinza akubakubira amasimu oba bwe waliwo abakola mu office abalala nga balina yes ne bawogerezeganya n'oyo omuntu ne tuwulira kyagamba ku sayidi ye kikyagamba abamba sponsor agamba mwana alina muteeramu visa yavaayo tagikozeeko yagikolako emyezi 2 njagala ssente bwe ziti abamu basaba ssente kati omwana olina omunyonyola kino ekintu nga kyakatandika nti tutandika ekintu kino naye maaso awo sponsor ayinza okusaba ku ssente you never know ayinza okusaba ayinza obutakola abamu tebasaba naye abasinga basaba n'agamba muwa akatabo ke njagala 3,000
kati bikomekera mwana gamba esatu sizina sinana wensula ate nfune enkumu sente zifiirayo zaba yatandika nazo n'agamba muli babbi so bintu bino omwana yalina kunyonnyola ennyo ye kumunyonnyola ennyo kumanya kigenda kuba kitya kiri kitya then bwamala kugulawo fayiro ffe kye tukola office charge amusasula biwedde bwe kirina okubaago ge mazima nze nga nze zalina byenkola yange era n'omukulu lyenga ye we yandisha nenga tomanya nti abamu tomanya buli mwana engeri gyakwatamu ebintu gyakolamu ebintu naye nga mazima gali nti office charge abeera inasasula ebintu nga biwedde ennyabo so tusooka ne tukola omulimu ne gugwa naolona nti kiwedde then office charge tusasula mu instruments kati obuzibu nti obuzibu challenge gyensinza okusanga mu guno omulimu kandi kubulye mu kya Nyondo Media nti tugenda no clearing omwana yatadde ku pressure ebintu ebituddewo okuggwa biwedde nga talina sente za kuteeka mu visa n'olyanga ozirika abadde ku pressure mukikoze maaso ku maaso mukimaze okukikola mangu kiwedde ate nga visa bwebeera nga eggweddewo I mean nga haddemu yo visa kyogamba fines ziddayo oba abeera addayo buto wabeerawo period gye bagamba nti kale tugambe 2 weeks abamu babawana nnaku 5 abamu mwezi nti period eyo bweggwako nga tosasudde fines ezo ezikomyewo ze bakendeleza kuteekamu visa zikwate kuba ne zidda nga bwe zaali kiba kitegeeza nti omulimu tutawaanidde bwereere ayina olisente zikoze eki alefe gwaffe guwedde so kinkalubiridde nnyo nfunye obuzibu ne bakira yange musoka bagamba nti making sure nti tukikola akasire kateekewo lwaki temusoka ne muzibajjako ne mugamba manyi sikwade sente za visa tuteeke wano eno tolina olukusa lukwata sente za muntu kumugamba nti leeta munayinza kuterekere sabi ebyo si byangu saidi zombi nti tufuna obuzibu ne bakira nti nabo kale kwegamba naye ngaekikulu kyabena kunyonyola muntu mugamba kino kigenda babo ekitibwa ekiti amazima kintu kirungi n'otambulira ku mazima omuntu n'omubulya kituufu n'olema kuva ku kimugwa ofunyeyo ka commission akasooka okimu atagenda kumalako ebyetagisa bingi ng'ovuddeko ebyo nti nno ofunye obuzibu ne bakala nti olwekyo nti maliriza omulimu talina sente ziteekamu visa ng'ovuddeko ekyo sirina buzibu pozi ne keesi okulwawo okuggwa nempera kera nti atadde ku pressure ate nga kituufu ayagala bintu bye biggwe zaayi oli kuki zaayi nga toddamu message zaayi muno maze mubanga kimu eyo company myezi no za 7 kati myezi nyo za 7 ninga kituufu kiri nti esasula ya company eri ekyajje mulinga mu abakozi sijevu nganze kubanga alhamdulillah si muntu mubi ye company yemu ne Sophie mu yali akola mwali mukola naye nyabo era omwoyo gwa Sophie tusaba Mukama Katonda gulamuze kisa era n'ekitangalo ekyolubira kigwakire gutebenkere mirembe amina era nganze sirikera ku macha n'ondiba nga njifuddemu kujogerera amafuukule oba kujevuma kubanga wallahi sali went Sophie ono yali mukozi munna mmweno company yali mukozi munna kazi yali akamala mu banga ki myezi giringa mwena ngayingire ne company era bali bamuteddemu visa nga tennaggwa bulungi kyali process ninga kubanga yali akava ne ku medical ebisera mu yafiira yes yali mwana nga ali active nnyo ali mugezi nnyo nga active so otegera gine emirimu gyaffe nti wetaaga okubanga bazaye kankwebaze mwebale nnyo okulwana lutalo okulaba nti omwana yakola ki bambi ekyo kibe kyakulabirako eri bonna abantu abalala bakola kyabalaba omwana oyo mwamuyiwirawo omubiri kubeera ddadda muntandikwa andaba n'abalenzi pako saawa esembayo kubanga process yalwawooko tyatwala weeks 3 oba omwezi omwana nga tannaba kudda waka nekyo ekyaleetera ekito kyokulwawo ennyo kubanga abamu wiiki emu weeks 2 babeera bamaze okufuluma omwana ekyaleeta nti fe ebintu fe ababyegoberako nga fe mikwano gya Sophia bingi ntulimu ebintu bya visa bikiso twabyegoberako tetwali muntu oba era abakulu abaalimu baali batuwenga magezi nti mukole kino naye nga fe ababyekolerako abaana abalenzi abo basitoni awamu ne shahidi awamu ne mukyala magi balwana nnyo olutalo ne besitasobadde bambi kumensioninga abaana ba Abudabi bonna kugamba balwana nnyo olutalo okulaba ng'omwana addeeka so mu mbeera eyo nti fe ababyekolerako ebintu ebyo tetwawa muntu ssente nti ziizino tugobere ku Sophia okuddeeka so njagala okulambululako y'ensonga n'ekirala ye maama wa Sophia yali redde okuteekamu kyonna ekisobose era nebino byetwakumanya abantu nga bazze otulaba ne tugamba ye aleetayo kaleese aleete
baali tebakyagala ndowooza nga ye famire era njagala okwogera amazima nti omukyala yali aga nti mwetegefu n'aba kutunda kintu kyonna kubanga omwana we addeeka so abantu batwogerera bingi bigambo byayitingana nga biva wa mu bantu wano wennyini naye ng'ekikulu kya byonna omwana yaddeeka era nga tweyanziza nenebaza n'omwami David Lutalo yes naye bambi yakola kyamaanyi okulaba nga Sophie yaddeeka kubanga omwana yali mutimu David Lutalo so nebaza na buli omu eyasobola omanyi bagamba olina nga mulina oba mukolo olina waatako bwasi mmere abaina kyakoze nayitiddeko n'ababuuzaako naye abaina kyakoze kale neneebaliza ddala bonna abasobola kale Sophia tumuguna nnyo lwaki mbiseera ebyo nti bangi abaafa naye lwaki Sophia yafa baali bayitirivu naye ate ye yakola ki oba kirakola ki Sophia omwana yali wanjawulo yavuuma nnyo sinaga nti yali wanjawulo nnyo naye yali n'emikwano mingi nnyo ate nga muntu mulamu yakuŋŋanya abantu betasuubira nakusuubira yes so bambi awummula emirembe Sophia ate ne batatwete bamweta nekirala yafa kwegala mu ngeri nti omwana yekiwatukira ennaku bbiri only 2 days ze twamala nga tetukola olw'omukaaga ndooza ne Sunday ze yafiiramu omuntu n'aba ng'agenze nga like engeri gye yafamu bambi yeewuunyisa nti yatumenya nnyo emitima omwana omuntu abadde omulamu yatumenya nnyo emitima Sophia n'ekirala Sophia oyo owulirakoko ku famire waka kyali kitya maama era bannange era basanyuka nnyo okulaba ng'omwana azze ku butaka era bambi yawummula mirembe bamuziika bulungi nnyo bamanyi nakakana omutima basanyuka kubanga baali baagala era nga baali beetegefu era nga baali beetegefu okuteekamu kyonna bambi maama mwali mugira mwali mucommunicating baali boogera naye ne mu group yali yes kwanange nali omu kwa kakiiko akaaliwo okutambuza Sophia nali sirinya omuntu wa bigambo bingi bambi baddamu kaba butongo omubiri gutuuse mbeera yali yamaanyi nnyo omwana yadde waka basitoni baana bakola byonna kubanga zaayi kyabulabe nnyo omuntu okufiira ku mawanga nazikuwayo omutima gwa maama oba omutima gw'abo abantu gusigala guli eyo omwana gye yakola ki forever and ever mpaka nabo bakola ki lwe bafa mwana wange gundi yafiira gundi mwana wange gundi yafiira eri teyakomawo oba bambi abeeramu n'ekigambo nti oba luli boolwo n'akomawo oba balimba Uganda olw'omutima ogw'obumu okuyambagana okudduukirira mwebale nnyo mwebalire ddala nene ekirala waliwo ka vidiyo ke nalabako awo infact mukama wange yali akalaba ku simu bw'ati ng'omuntu omu akakoze Uganda ng'avumirira ebintu bya Sophia ebyo simanyi bantu basaba ssente simanyi byali bingi naye bambi si kirungi omuntu bw'aba ng'afuire tebamwogerako kibinzi ekyo bwe mmanyi omuntu oyo nga mwali mumusabyeko ku ssente tetumusaba ndomusindikira message n'akola vidiyo namba no za lunaku lulamba ng'ali ku mwana omu ne ng'aba ne mukama Katonda olaba omuntu atamanyi Luganda mukama wange mu office nali mutwalidde gundi z'abaana zisayininga fayiro ya mwana gisayina nazisanga bali ka vidiyo bagamba nti ono ng'alinga ayogera obubi ku Sophia kiki nabagamba kimu yayogera nnyo muleka kitageera izo embeera ataakinga n'ebitamukwatako naddaye yali gyentula ne ŋŋamba naye lwaki yakoze vidiyo eno ng'ayogerako simanyi mufaane mutumalako emirembe simanyi namusumbuwa kitageera mugenda n'endwadde zammwe simanyi namudde okusumbuwa abantu babasondere neŋŋamba bannaaye kiri kyali kya kweyagalira oba mwamukubira okusunda mugamba munago n'okusimba okusunda kude west nemubala n'okubala nemugamba nemuyoganesereze mwagala oba mwamutukirako nemusaba ssente singa bwekiba nga si kibi mwami Calvin Kayanja ekintu kyewakola si kirungi eko okuvayo vidiyo gye yakola ng'akikolera mwana kwanza nali manyi nti alimbi n'ebintu byakuyamba baana alina n'enamba yange infact yandize n'ambuuza Zainabu waba nga yabitegeera bulungi bino ebintu ti omwana ali akola nange yandize naga Zainabu omwana kati kyekigenda mu maaso mugenda muleeta mutya okitegeera kuba bwaba ng'ali mu bintu yeyita pulezidenti w'abakadaama bwaba ng'ali mu bintu byakuleeta kulaba ng'ayamba baana teyandiza ate ku baana bafudde kutandika kuboogerera omuntu bw'aba afudde ne muba temukwatagana kale tugambe yayita mwagala naye teyandize infact nakola vidiyo olunaku lulamba ng'ali ku mwana omwana yefiiridde kyannuma fujja okumusabira okuwumula yakola vidiyo namba Mr. Calvin Kayanja ng'ali ku mwana n'ataakinga omufu yali alina ennamba ya Calvin Kayanja kimwe alina ennamba yange yani interest nze nagazaayi kubanga kyemmanyi waba nga abimanyi nga teyabigwira bugwi bantu kunoonya likes
yali ngame omwana no zaayi aleka yali akola ne zaayi yanjibadde akitegeera singa teyabigwira bugwizi omwana yali akola ne zaayi na testinga ko naga kimukoze muti omwana okulangadde kyogamba yeetasoka ku kwenenya kintu akola bukozi simanyi naye nga sagala bigenda mu nnyo anansonyiwa mbanga kimuyisizza bubi naye nga mbadde nokyogerako kuba kituufu kyakuluma omuntu n'owadde tomwagala omwinako akantu banaye bw'aba afudde obikkako yes so kyekyo kale mukulu toyanziza taata emirimu gyonna gyokola gwasinga mu kino wosobola n'okuwatakinga abafu its okay naye nga byonna kyekiri ffenna lyekkubo ffe tusigala tugamba nti Sophie wumula mirembe nekirala nze nfuna nnyo message z'abaana bali Saudi wamanyi namba zino zitambula mikyadde nga tukubira obulanga enamba ezo zitambula abaana basigala bafuna balaba enamba ezo nga bantestinga so abaana bali ewala mbasinanga egyenyaza bayambamu olina kutestinga naganjagala kudduka mu kiyumba embeera eganye kati nkole ntya omwana sisobola keera kumakyamu nga nti va mu kiyumba wabula bw'oba ovuddeyo tusobola okugoba ku byokugyayo passport yo okitegera naye tusobola keera ate ng'ovuddeyo ng'otasabulamu ng'ovuddeyo ku lulo nga sigwa musapoti nze so nze sirina lukusolo lugamba mwana era mbagambanga under which circumstances do you support omwana okudduka mu kiyumba sisobola era mbagamba nze sirina lukusolo waberawo circumstances n'ogamba nti under such circumstances oba in case of such a thing oba omwana nga tuuse kweno extent nsobola okumukkiriza tokkiriza mwana kudduka mu kiyumba for the consequences tomuwagira then biki ebyo bisobola okukakkiriza n'ogamba nti nze nga nze zaayi sikkakiriza mwana sobola banga bantestinganga nga mbawa either ntestinga Mr. Calvin kuba manya Uganda yaliyo nga yakola ki nze wantu endowooza nga bwe nali nsuubira era nga mugamba omwana oyo agambye ali mu kaseera kakyasinza okuba akazibu yes muteeraga enamba yaboogera naye kubanga mutuufu twetaaga abantu gavumenti twetaaga abantu ng'abaana ababeerawo okuyamba abaana bayita mu bizibu ne wane Dubai abaana abalenzi kampani zibayingizizza mu overstay so twetaaga abantu ababeerawo mutuufu nga yimirawo ku lw'abaana abo nga tali nti bayenoonyeza bibye wabula nga aliwo ku lw'abaana abo kubanga nze byenkola ko waliwo omwana golabanga mutuufu yeetaaga te buyambi kigenda bakirala n'ogambako mukama wo nagamba nga tasaayingirayo nnyo neso nga gavumenti ya Uganda bwebanga etuwaddeyo ng'omuntu ng'oyo mubutuufu nga kituufu abaana bayambibwa kivamanya abaana bangi babonaabona kituufu ekyo abaana bangi abava e Uganda kampani ne zibayingiza overstay abaana abalenzi complaints zo nyingi yakwogera ku lw'abaana abalenzi atulu basirika nnyo nagumira muli yatwala ne passport yange kampani netwala passport y'omwana kuyingiza mu overstay tekuwadde mulimu ate passport gikoze eki kandi obuze babigenda ku ngama okunsasula nyini lutalo banyingiza mu overstay omwana nga alina byekolerako kuva mu passport bagirina ziba musendo gujja mu overstay teweza no sente ziba ntono mukwano so zayi mbadde nkyakubuuza kituufu zinange sobola keera ku makya ninga mwana dduka mu kiyumba kubanga manyi ekiri wabweru nekyagenda okufeesinga nga maze okuvayo kubanga batakanyiza na mukama we asomuteekako baani asomuteekako blacklist asobola okumuteekako ekintu kyonna ku passport ye kyabeera asazeewo naye ate waliwo ebintu ebitewalika n'ogamba nti nga newankubadde omwana we bayisa omuteekako baani bayisa omuteekako kino nakiri nti omwana oyo nga badde mu mbeera we ddala nga kituufu nsobola okumukkiriza n'afuluma however mbeera ki omwana gyayinza okubeeramu yo n'okkiriza omwana okufuluma okuva mu kiyumba nze nganze embeera gye nsobola okugamba ey'okutulugunyizibwa ennyo tokyo omuntu nakutoshalinga ekisuse ng'olina n'obukakafu omanye nensi amateeka gakola naye munne galinga gatakola oyinza okumala gavaayo n'omala galoopaloopa naye nga bagala obukakafu n'obukakafu bwennyini buyinza wennyini era okusibya kwegabina ebintu byetagakwata mpola obanga okyafuna kasalale bakyakakuwa akamera olya ofunamu obudde obwebaka abaana bamu bavalwa off nakanze sifuna off nze bikoyo omukazi ayombayomba naffe batuyombesanga kitegeera so wabeeramu ebiranga nga olina kwekakkanya nokale kamalako ka contract kanyigirize okujjako ekiro kirimu obulamu ng'olaba bugenda ekibalyagala okuwulira naye nga wekibanga tibalilayo kuma kale kirimu okutaasa bulamu abaana walayi tebakola omwana agenda navaayo n'obusente gambe miliyoni 2 agenda apangiseko akatanda kulya kuzunga kunoonya mirimu mwezi gumu ziba ziweddewo n'obutawera ate nga njagala kudda kati akatabo neba nepini embeeredde ki eyo gireke maama tukube neemu akatabo kanfuukidde akatabo njagala kudda kati akatabo nakaleka kati
kwakanagaza ina bunya pass out kuddaka sina binjogerako kitegeera nenga aduka mu kiyumba passport tajina yadduka yavaayo kubanga batafuna off ebintu ng'ebyo sigambe nenze complain zezo sifuna off ngamanga nvuma ayomba buli kaseera n'ogamba bannange kituufu kintu sina lukusa olunze tukyagenda mu maaso ne Zainabu mu kitundu kyaffe ekisembayo naye nga gwe nawenna atulaba sharing content waffe natuke ku mwana omulala yenna ate kino kisembayo kitugendako kigenda kubeera very crucial whereby nti abaana bangi bali mu overstay twagala tumenye okubeeriza ddala kituufu omwana asobola okudda ewaka nga tebamutaddeko baani omwana asobola okudda ewaka nga akkirizibwa okukomawo wano eno era nga bo aba aman loans anki overdues bw'oba nga bakikoleddeko ekintu ekyo kimala bbanga ki era ku 100 osobola kusisinkana nti abaana 30% be bali kwalali nga balina ebyogera nga balina zi passports zaabwe naye 7 tuli mu overstay tulina buskondi nyira nti baba bimaka emirembe naye oli smart anti Nyondo giri mukasite kwambaza ne bazali mukyala nkoze ko makeup mune ebintu bino sabimanyi Nyondo iti naye njagena mbimanyira mpola oyamanyira mpola kubanga oyingidde limelight kitegeera business lady kyale mukwana so ebintu ng'ebyo bimenye byennyonnyodde abaana abasinga na besinga balimu tebalina byogera badduka ne babirekayo oba zi company zabiwamba baba no badi mu overstay bebakyasinza obungi baba tuli mu overstay baba tulina abuskondi blacklist so abaana bali wano bayitirivu abamu abagala okudde ewaka naye tebalina aho bayita tebalina idea they are ignorant about that abuskondi eya visit ne employment nti visit visa manyife tujira nnyo abasinga ku visit obeera Uganda olina kusindikira visa nojja oba company oba agency oba mukwano go eba visit nti bwotuka n'oyingira mu overcity oba omulimu gubuze oba kikyonna n'oyingira mu overcity agency eyo eyakuteeramu visa tugambe nze gwe gye walaga ogamba nti sister wange bamuteeremu visa gye agency ntegerekese agency yeba yakolera visa yakuteeramu visa okujja gye kuteeka kabuskondi oba office eyo gibaba kingeremu ko abana basinga tebakimanyi lwaki beetekamu abuskondi era abuskondi kitegeeza ki nti bw'oyingira mu overcity nti wajjira ku visit kukyala baba kuba omukalafa bonga bo nti okukwata asako nti tetukyamwinako buvunaanyizibwa okuteeka abuskondi bo wabula era si mu mutima mubi tebakikola lwa mutima mubi wabula baba kuba omukalafa naye ate si zonna agency nti ziteeka abuskondi kubanza okulaba omwana ali mu overstay ya mwaka mulamba nga talina akabuskondi so kisinziira mu oba kampuni eyo yakuteeka abuskondi kisinziira agency eyo wabeera kampani zo nga kafuka kakulya kakuteeka abaana abuskondi agency ezo yes so employment sponsor oba company jiwali bwanga company tetadde kwa buskondi kitegeeza omusango gubeera eri company yes era ibayina okusasula gundi zange fines zange agency yakuleta bagita agency ba agency yakuleta yakusindikira visa yakuyingiza muno bwe takutaka buskondi nti bajiwa fine kati ensonga lwaki nabo batwaka buskondi bakyejjeko eya visit eyo so kisinzira state wa Dubai shalija kitegeera eya Dubai yo nyangu okujjako era nga nkikakasa nti tujijjako mujijjako awo tuli so naye nga state endala era sente nti ziba nnyingiko oluusi banza osaba ebbiri 185 abaana abali ebiseera ebisinga babuzaabuzibwa bwe bawulira nti nno mujjako overstay mujjako za buskondi mufuna out pass bane bafuma ne badde waka abana basinga beera bamanyi byabwerere nedda ebintu ekyogerako kyala nje tugifunya nti omwana bw'omugamba senta gamba nti manyi byabwerere adda muna kutesting nomugamba mama wakoze otya wakomyewa nti nakuddira nga badde amanyi byabwerere eno challenge weere so byebyo mukwana nga bintu si byawerere it's a farm company yimiridde ate nga eina license ebintu byetukoso bimanyi nti byabwerere
ekitegeera nange kenyini ataddemu amaanyi okukola ku nsonga zo naye nina okubaako kenfuna omukozi otaddemu obudde olina okukola visa noleta office charge nange nja kusanyuka naye buli bintu we biggwa ate omwana nga talina za sente zakuteekamu visa olwoba tebiwedde eyo fayiro masigenda kulyako wadde n'ekikumi olwoba ensaze kitegeera wallahi soba obuzibu bwenakafuna mukka kati abaana abali eyo bali mu overstay endambusukundi netakudda waka nga tebalina sente bamagezi ki nga talina wadde ekikumi annange simanyi magezi genyinza kubawa kubanga era newe bapaasa awutu oba kibi n'ebintu byetugatta okulaba nga ofuluma otekamu kakasente of course otekamu kakasente omwana okufuluma nga alina busukundi nabagala obutabo obupya kati gavumenti yatugondezaamu nti bagenda ku embasi beta omwana newegendera ku embasi Abu-Dhabi beta ate branch bagenda gye bali bagala okugula wano byagwera wano mu Dubai era bajjajjukulawo naye nga beta nogenda ku embasi yes kiba kyangu kati ebintu byagondamu kimala oserenga mmeka omwana okudde waka nga talina byogera talina passport olyinza okugamba nakatabo naye nakabusukondi ninako kitegeera so kisinziira buli omu sinzaga nti sente bweziti it depends ne visa yawa ebintu ebisinziira nyo visa yawa nekitegeera yes kisinziira nyo naye nga still kiggwa okay kansubire ebisinga mubitegedde era nga bonna bensobodde okukolerako ne bafuluma ndeebaza olw'obwesigwa obwe mutaddemu kuba omwana ajja ku ofiisi nga yeesize ggwe bamugambe gende waani ewagundi so abantu abo nina ne bakozi bannanga obwedde byenkola nabo bambi nti afuna omuntu client we nga bamusindiseeko so obwesigwa obwo bonna baba client aba butadde ku ggwe okitegeera nti gwogenda kera ku mashoga namba ya zaayiyo genda so bwesigwa obwo omuntu gyogera nti oba tolina kubumenya olina obukuuma nti abaana abasinga benkolako gazaayi gundi eyampa enamba yabamu nga sibamanyi nabamanya abaana bansanga mukuwe gazaayi wakitoddamu meseji zaffe olwo nga simumanyi nakate kati meseji kiri wampadde nagazaayi olwakuddamu meseji zaffe bikibikiza okyogerako ki kyobutaddamu messages mango messages ziba nyingi kyensobola okugamba ate ekirala nti size ngenda okukolako kyokka ona messages nga meka olunaku nsofuna message simanyi sinza ziba toddanka nenga nyingi kuba nkozesa simu bbiri kubako bakina WhatsApp za mirundi esatu bwido gamba mpereza simu yange ya visa visa n'employment ate ya buskondi eriwa simu eza license ziba za visa za isoboleke ogambye witini mpereza simu yange ya buskondi mpereza simu yange ya visa kati na WhatsApp za mirundi esatu nti kadezo nazinanza alina okukola kimuntu wagu so ine simu nnya aina simu nnya nzabye aina ya visa aina ya employment visa aina ya buskondi aina ya blacklist nawe nenda ya overstay tetisusa nnyo kintu ya overstay wa wiki no yagabe ya overstay yosijirabye kyanguza gani message enzoke nyini sinzira wakati nabakiranti bange bambi era mbebaza wallahi banange kyemmanyi emboozi no muginyumiddwa nga ate baddemu okuyiga kwa maanyi nnyo wabula tetusobola kubyogera byonna ne biggwayo kubanga ebibuuzo byenyina okuwazaayi bingi banyombesa nti bakite olwawo okuddamu message nti message olina oziddamu ate olina okukola ebirala bw'otuuka ku office olina okwasaganya ebirala fayiro ezitanaggwa bagenda kuteekako pressure bakite binnaggwa olina okufollowinga up manchi baita okufollowinga up okutwala fayiro noga ebintu by'omwana bino bituuseewa kubanze ndiwo okukola fayiro nenjawuzaamu abakulu ne bafunako nange nembako nenyange gye no following up nti wali wa office olina following up olina okukola ku mpya ze olina okuddamu message oyitagera olina okukeberera ono overstay nkebereraako labe zituuse mu mmeka obwongo nzisanga bunze nkebereraako ate simanyi kolawo gamba bituuseewa bintu byange kale nabaawo omupya olina omubeerako olina omuwa obudde kitegeera so bintu biba bingi bikwasaganya omuntu omu kyokka nti buli omu n'abantu be bagamba only one word is enough wise yes person so tweyanziza abanange bali kutugoberera era ofisi yaffe nkyayongera nti nze newendigera ku makya nenva mweyo ofisi y'amaanyi nenjivaamu sirigera ku makya gyevuma oba gyogerera mafuukuule nti nze yenfudde kyendi
nali mbwa usigalo mumanga nali mu kiyumba nga kinyingiza no overstay ate ne kujjamu ne kwa employment ekuwadde omulimu ekituufu sagala kuwayira nti yafulume nenge eri mu system nenge overstay bagijjamu okay nebirwawo ne abaana goyina obugumiikiriza nokola system employment yabwe eriba efulumye nja kugamba era nabasuubiza n'okubakolerayo kapate ng'efulumye employment yawe sibulawo ojja kubaawo nja kugamba naye nga era nebaza mukama waffe nti ye muntu gw'ogamba gw'otwalira konga naye alinda bulinzi ky'omutwalidde kyoyogedde ne client gw'olina okubawo amazima ennyo ne client nti mutwalira fayiro ne mugaba fayiro yiino n'akubuuza kigo olina omunnyonnyola n'asayininga okitegedde nti alina okusigama nti okitegedde nti yakugamba client mugamba amazima kubanga at the end of the day yagenda okugwa mu nsawo okuddiza client sente ezo mubamu sente zebabaddiza mubamu zebatabaddiza naye nga kyemmanyi addiza era nze kennyini ku office eziteekeddwa okuddizibwa azizaayo omulimu zaayi agukolako ku office nti omwana bwajja nga complaininga agamba zaayi kyangu otunule mu receipts zino zeyasasula naddala bano abakadde abatakyakola naffe abaddayo abatakyakola naffe ku office tibalina ebintu bye baleka bakyankalanyiza so tugezaako kola nga tuddaabiriza embeera eyo atunula mu receipts n'alaba nti yasasula kino nakino ki kyetulina omuddiza era abaana abasinga nze kenyini kamwakogera mbakwata mukulu ampa sente nenzibaddiza ninga obaawo ze babaddiza abaawo ze batabaddiza so bwekitowe kiri nti omukulu ye mukama waffe si muntu mubi yes zayo oli muki ni mukazi muganda wadde nga bamu bagamba nno naye nga temusala ekigambo oli muvandiimwe kyo bajja kukitema nze nange nkiteyo oli muvandiimwe ndi mukazi muganda yeddira engabi bagamba obuganda tubwagala nnyo oluganda oluwomya mwana wattu ntuwomya obuze mu bisoko naye nga ndi mukazi muganda era yeddira engabi ndi mukazi muganda goli wa gonga chimama mama nyawo kakadi zai ogitulemu eyange obereho simbere guest kyagala ogamba nenda mama sagala kuyingira mulimu go mama kuba kati nange ndabo tatizo kunso yebibuzo ate jowa so go wena bananga atulaba zai chweyanziza nnyo ebigambo ebiwomu ebyo ngabi kyali bikitu kyaffe ekikola ki ejugwenkerera kyembadde mbagamba kiri nti ebibuzo byembadde nnyo okwaza ebiyitirivu naye ate guno sigo okumya okubeera naye mpola mpola kubanga akoma mu office za Nyondo Media tagobeddwa era nga yanirizibwa buli wabakoze eki lwabeeraze era nga bingi byembadde nnyo okumubuuzaako ebibuzo byo biyitirivu naye olwakadde mwana wattu tusobola kukola ki kubimalayo naye ozo kubanga oli eyo kyemmanyi mu bitegedde kubanga tukosa lulimi Luganda banga oli Munauganda nga otegera Oluganda ebisinga obungi bikoze eki obitegedde wofunyewo akakuna nkusaba genda mu comment section obeere ng'oteekayo ekibuuzo kyo nze mpita mu comment era nsobola zayo kumugamba aba company kigambibwa abagiruddemu oba abamu tebakyaliwo abakozi bannaffe naye nga batugambanga nti kampani eno bino ebintu by'overstay akabijja ebitandiko bikola wabula emisango emirala gyesinga okubaamu ne experience oba n'omuntu womukooti olina omuntu obaamusiba ninako obukakafu nze nganzi bensobodde ba client banga basobodde okuva mu kkomera balina so ekola nnyo ku bintu bya obanja muntu simanyi bino mmotoka bagikubya simanyi biki ebyo ate loans egaba looni olina okuba nga olina salary certificate nekirala era nti byalo ni bafunamu obuzibuzibu nga abantu ndozo bawo bate baziza bulungi nitwala bidanga tebakigenda so kyalo ni kyogena wa mukulu direct gwe kenyini era nyongera okubagamba nti ekintu kyonna ofunye mu butakanya n'omuntu akozeeko obana wabanze kenyini genda mugambe yenu Zainab yankolako naye kiriwe kinebwe genda wa mukulu direct yitawo ogende wa mukulu direct abaana bafunye obutakanya n'ababakozeeko lwakuba nti genda wa mukulu direct omunnyonnyole bambi si muntu mubi mukama waffe yes ate ye muntu atasaadde okukuluma ade 10 dirham kuba n'oba ogimubanja wandiika akapapula n'asayininga n'akakuwa katereke nti omanja ki bw'ona akaleeta nga akuwa 10 dirham yo omuntu bw'ato olina okateeka mu wallet n'okatereka nti omubanja okay zai si muntu mubi gwe wenna kampuni si buli kampuni nti ezza refund kikola waffe wokka owulidde ebintu ebyo nze kennyini kamwakogera Zainab ne bwe ndiba nga nkedde kumakya nenva mu eyo kampuni sijjogerako kibi oyo mwami si muntu mubi bambi wallahi oyo musajja otuka n'omuganga akira nti ebintu twali tubikoze tumuddizeko sendero naga no
in fact abatagala mbambi linnya lya company life kubanga abantu tukoze kyamaanyi nnyo gisula feke nnyini abakozi guli tribe kyendala limu gwanga kyendala limu mulimu abayindi mulimu abapakistani abana Kenya mulimu ba Indonesia abochokera kuberu ba Philippine abochokera kuberu yes then naba Nigeria balimu nga babiri abana Uganda funeza fa bali basingamu nika twasigala mu temuli mu bano balalabo bagundi bashibi twatugende then ne company nga iyo mukama waffe mu Egypt okay yes so nga bwe mbagambe era nkiddamu era nga nkyogera nti abana Uganda twali bangi naye kati sano tuli batono nti amazima gali nti yabagoba so kasoko dumo jikukutize nti abana Uganda twali bangi nti naye ssaawa zino tuli mu batini yabagoba abamu balina waka wenjogerera yabadipotinga olw'ensonga nga bisuse abaana nga kisuse nga bamentioninga n'amannya batayipinga mu comments mukama waffe nga ne message aziraba lwaki boogera nnyo ku ono lwaki tuteeka video eya company nga tukuba lwaki bomentioninga nnyo erinnya lyono nga balina okunoonyereza pini yenfuukidde pini naye nga kyekyo bannange naffe kennyini ntwakolanga kyamaanyi nti omwana bwanajja n'omujjako sene omukulu nga tategedde agenda gamba amaani no nziyanziba kituufu anti kati muli amamba abeera omu navumaganya ekika ate omukozi nyininyini yavumaganya kampani bw'obeera mwesimbu n'okakitegeddwa okukola omulimu si mubi kampani kimanga okuva wa musajja ali nga n'omwogerera amafuuko akasajja pana si kirungi nti nze namwandikira ku makya agenda kunteramu visa enkimanyi eri mu system kubanga overstay yange yavaamu visa yali eshaluja nayagala nteekamu visit visa naye yagaana yagana okuntekamu visit visa yagana tekemu direct employment kitegeera naye nga ndayira niwendiba nkedde ku makya nesitamala ku contract nenvaayo sijja jogerera kibi yes so okay tuyanza nnyo zaayi mukama wange si muntu mubi so bingi ebyokwogerako naye olwakadde olunaku lwaleero katukome wano era nsaba gwe wenna alina ekibuuzo kyonna bambi zaagenda kusoma enamba y'essimu next screen egenda kubeerako kuliko Zainabu Aman Loans ojja kubanga ogiraba omuteereko message oyogereko naye nawe nagenda kugisoma agibagambe kubanga ebibuuzo bingi abaana bye balina oba oliawo nyina byesibuuza nga wetaaga okuba ngaokola ki ng'omanya so ojja kubanga ogenda ku namba ye okoza social media platforms mwana so kunoonyako siriyo nnyo sibimanyi ebintu nga sibimanyi tobitegera bulungi nnyo n'obudde bwennyini namba tobulina so enamba ejja kuba emala oberenga oyogera naye ate aberenga akubulya ekisingakaawo omubuuze kyetayogeddeko ate nga wanetaza okuba nga okola ki ng'okimanya waliwo akataleke kazaayi beta omuntu nansaba location najja ku office for more details omuntu akubuuza ayinza okuba amala emyezi 3 ng'akubuuza ku nsonga emu so beta najja n'amanya lumu abana sida messages zayo nayo nyini bakunyiza nagamba nkeberera ako nomugata oli mu overstay omwezi bweguyita nagaddamu nkebererako bambi nabo banayingira mu overstay lwaki nkebererako nafuuka nkebererako naku neruziba olina okukola ebirala olina okukolera nenaddako ekyo nkebererako nafuuka nkeberera zayi waliwo akatalekeka baabana sometimes nabo beto omwana ansaba location najja ku office for more details oli mutuufu kiba kirungi omuntu okwogera nga bwe tuli wano n'omunnyonnyola dhani ku ssimu zayi bagamba behind a successful man there must be a woman oba there is a woman and then when you okola vice versa yennyabo oli mufumbo waneno mu bed space oba olina omusajja Uganda kubanga sometimes oli agenda abera ne bawe Uganda agamba nti bawange we Uganda yeguuni ni mufumbo najja ne wanawo nakola ki nafumbirwa naliko ko omufumbo ya nenzala y'omwana omu iwa Uganda ate waneno wanera siri mufumbo na Uganda siri mufumbo azaye kunoonyerezeeko nnoonyerezaako towafundwa no bed special nga basibimanyizayi nedda nnyabo nsezaamu nedda tekiraba kubeerawo kyekyabawo wa Uganda omwana ye ali ludaago omwana alina sengaawe saazi era amulabirira bulungi ate omwami kyekyabaawo omwami eyo nga bwobimanyi munnaye byakivubuka n'agenda bwatyo nga munnaye kati nalimpa omulala so nga omanya abantu nti olusumiza obutakwatagana n'aba muganda wo nga sisitawo muyinza okuba mu nju emu nemutakola ki so kibibaawo era simunenya naye nsuubira tanenya obutakwatagana kyekyabaawo olinaba nga alowooza kirala nono alowooza kirala saawa eno mwogerezeganya zini mu communicating nga temulinaako mbiranye tetulinaako mbiranye naye tetwogera ku ssimu whatsapp
pozi ndoza ku Facebook yalizo kontako message nange mwete kucha bino mwana tetulina kompalana omwana yewasengawe ncho nekibawo sengawe yamulendo omwana yetaga kino naye nyine awayo kyabasobodde. Okay, nga tumaliriza nange nenyongerezo nga tumaliriza Zai tumina abantu bonga baabo kyemanya okutuka waneno olina okubanga olina abantu bakuyambyeko okutuka wano woli saawa eno abakubeereddewo mu ngeri emu oba endala gusaba maaso ga kamera yiyo kwebazeyo ku bantu bonga babakuyambyeko abakubeereddeko omwami bamuyita Abasi yali agent nekati asikyali agent weshali jeeyo ebambi yansuzaako bamuyita Abasi namuwulirako ono wamu n'omukyala w'essuma bambi mbeebaza mwansuzaako neyanziza neyanzeege so akaseera kwe nali mutekali kalungi naye nga neyanziza nnyo neyanzeege nekyera waliwo ebintu nganze ebituukawo omanyize nsiima nnyo okusinga okwemulugunya waliwo omwami bamuyita Ediawe Mr. Ediawe era nga muyimbi nali nkyali Uganda nali yalakubuuza omufayaganamu in fact nali sinagenda omugwanga lya mumaani eyo Ediawe nze nali na restaurant awo kwenkola bagita Paka Complex nizza naawo nali nkolangawo naye Ediawe nga client customer waffe nemulenga omanyize ni muntu w'abantu namusavinga nga oluusi ne tujja mukalo omukwano naye nga mukwano sigwa si mungi nnyo just nga lwazze we mubuuzaako olwolumu yampa ennamba engala bya music ebyo manyi ndi nnyo muntu ayagala music nga njagala kuyimba kitegeera nga mwebuuzaako olwoyimbyeko nagezaako naye nga bumanyi bino bintu byetagateekamu ssente so saasobola kumalako owenamu eggono ninamu njagala nnyo kuba nina obwongo bw'ennyimba nzikwata nnyo tusapulingimu katono nnyo just katono bazaala Masaka waffe kiryamenvu olumanyi kati awo nkitegedde oli wa ŋŋanda oli wa ŋŋoma ŋŋanda so mbadde just ndi kubyanga naye nga omwami Ediawe bambi twali nga tetuli bamukono tetwogera nnyo naye okimanyi twalinawo nalina group gye nali mbeeramu nga bino ebyokusevinga ssente bali bagita Miami group namuyita ng'omugenyi omukulu nkulayirira nti yajja gamba walayamu bwerere yajja nayimbira bwerere Ediawe n'amaanyi ge nga bwemumanyi si biseera byadda yajja nayimba ku bwerere myaka nga3 oba kati yajja nayimbira ku bwerere simanyi oba kyanzigukira nako kubanga sikyayogera naye ne bamwami Ediawe ekintu kyewakola sigamba nti batwali ba mikwano nnyo just nali mwetekako bya music yanyambeko naye yajja nayimba ku bwerere navuga amafuta ge najja ku mukolo nayimba ku bwerere omanyi ekitegeeza omuyimbi ng'oyo okuyimba ku mukolo pate just yabavubuka nayimbira ku bwerere ekyo siri kyerabira mu bulamu bwange pozi nekira mwami David Lutalo we balanyo bagenda bambi era kubeera nga watuyambako anga Sophia Deka bambi naye omwebaza mbulamu tukwatirako bambi kubangera yali mtimu David Lutalo bambi tweyanze obutalekerera na family ne mukwatagana ne mulabanga so naye nkwebaza bambi yes bantu abalungi ngaabo ino bebaza nekirala nina lozi bambi nange ngenda kukwebaza olw'omutima omulungi gwe watulaga lwajja mu Dubai banaye omuntu nga mutuufu celeb nenga teyematira nina lozi yansanga nampa aga nanga mwebale kujja nampa akafumito oba abantu nga baba ino okwebazibwa omuntu nga teyematira naye banaye wininwaja akisusa ngo tweddira gumu naye muganda one kaisawo mumanyira mundeke nje temumayako na mirembe subhanallah tamusanga wali ku mpombo naye appetite yanzigwako ninga banaye omwana ye mukoowu naye nga ekituufu kiri nti abantu omuntu akoze ekirungi yetaaga n'asiimibwa bannange tweyanziza nnyo tweyanzeege nange kamba tumireko mwenna abatuwagira eri Nyondo Media ne Nyondo Glim mukola kyamaanyi nnyo sijja kwerabira wiiki yabadde ku kamera ate nga Nyondo witi naye ka makeup yatukolako kutwambaza byonna mwana wa tabu nnyo era nange nsiima buli muntu yenna abaddewo okurange mu bulungi ne mu bubi mama Dubai nkwagala nnyo mama Shimi mwenna mbeebaza byonna bye mukola mama wange nkwagala nnyo kitange anzaala nkwagalira baganda bange mwenna mbagala nnyo mu buli mbeera yonna mubeerawo mu ngeri emu oba
endala n'emikwano gyange gyonna nawe zaayi nkwebaza olwa support nawe jompanga Nyondo Media webale nnyo webalire ddala bannange neebaza n'aba Speed Express Tours and Travel kubanga mutusaamu amaanyi gaffe aba Nyondo Media netuyimirirawo ate Brewster Coffee Opposition Academy namwe tubeebaza nnyo mubale kutiyimirirawo mukasa services bannange tuwa ku kitu ky'okwebaza ate mpulira ngamba njagala sometimes nebaliza ku bantu kunjagala banengenezaayi mubale baklanti banjagala goshoba omanya nti omwana mu butuufu n'ebintu nebiba biruddewo takera nkumakiraga nti akuvume bane bankwata bulungi anti nabo bakwata bulungi bane banjagala baklanti bange bane neyanza nyanza abantu banjagala bansanga mu kkubo nenga wanzaani omwana juzi yansanga nagazaye kanne kubiza n'akafaananyi nga ekichi ofuka serebe kale nga bamanyi nduza bwine emirimu gyaffe gye tukola nenga nze oluusi nenga omanyi twogera n'abangi nenga neyanza mwale takumira mpeera buli lwolowooza ku mugaati ogw'omulembe era omuwoomu ddala lowooza ku Baker's Choice Bread okukolebwa banno ba Baker's Choice Bakery. Bano bakola ne keekisi eza buli kika omuli ez'amazaalibwa, keeki z'embaga, keeki z'okwanjula, baby shower cakes, graduation cakes, donati mu bika eby'enjawulo, burger bread, loaf bread, amandaazi, daddies n'ebintu ebirala bingi. Kubako noti 7 noti 3 9 emunya 7 2 oba noti 7 noti 8 2 mukaga emu mwenda oba plus 9 589 9 mukaga emu 8 mukaga. Baker's Choice Bakery, taste the Baker's Choice. Mugamba mutya baganda bange kansubire buli muntu ali bulungi. Visa change kye kizibu kyoyina oli mu Dubai oli Abu Dhabi oli Sharjah gwe wenna ali eyo ng'onoonya visa onoonya ya banga ki onoonya nnaku meka nnaku 3 mwezi gumu gwentegeeza bwe ngambe nnaku 3 oba emyezi 3 ansa eriemu yokka ye Speed Express Tours and Travel. Oyagala kulambula oyagala kujja Dubai kumanya biki ebifa mu Dubai oba mwana wa somero wali yagadde okujja okulambula ku Dubai ansa ye Speed Express Tours and Travel. Tugenda kulambuza Dubai yonna gy'oyagala okumanya, tugenda kufunira visa, tugenda kuwa air ticket, tugenda kuyambako okufuna hotel w'onaasula. Okumanya ebisingawo osobola ogenda ku website yaffe n'otunoonyako Speed Express Tours and Travel yeffe ffekka abaavaayo okusalawo oba wa visa entuufu oba wa air ticket wamu n'okufunira hotels okulambuza Dubai okunoonya ku kisaawe okunoonyeza w'onaasula n'owummula bulungi gwe oli musuubuzi onoonya visa okoye okukubba ansa eriemu Speed Express Tours and Travel. Jangu olunaku olwaleero tukyalireko ku ofiisi zaffe. Tulina ofiisi e Uganda Abu Dhabi, e Dubai tusangibwa wano ku Daira Tower, 2nd floor, room number 202. Jangu otwebuuzeeko kyonna ky'oyagala okumanya. Omwana ali eyo oyagala kumanya nti visa yange yaggwako nina overstay oba oli eyo mu katanda okoyo kulimba ababbi bangi ku street bambi temulimbibwa. Speed Express Tours and Travel wetuli okubanga tubeerawo nammwe. Dream, explore and discover. Mbaniriza ku Nyondo Media amanya gange nze Sanyu omusuubuzi omuto nzize wano okubanjulira products za Nyondo Glim. Tuyinawo ebizigo oyagala kulabika bulungi oyagala kushanana oyagala kubeerawo nga wennote magana tujijjako mugaba oyina mbalabe chichi oyina nkovu oyagala kulayiteninga mukatini oyagala kufaanana otya jangu tukukoleko olususu nga tuvudde ku bizigo tulinawo waneeno ensonga z'omu kisenge
ebintu byomu kisenge oyagala kwetereza mu full package yonna tugiina eri abaana ab'obuwala ebintu bibino waneeno byonna omwana ow'obulenzi kiki oyagala okukola bakojja tubayina oyagala kusala ku lubuto wazaala n'ofeedinga tokkiriza kuggwako omwana ow'obuwala jangu tukoleko omwana ow'obulenzi jangu ow'ensusu byonna tubikolako ebizigo byaffe tebirina side effects ng'ebyo byonna bikyali awo tulinako enviiri wano tukola ku nviiri tusiba enviiri oyagala kusiba dreads oyagala kukolako ki mukwanoonyirire tulinawo waneeno obugoye obuliko oli mwana wa buwala oyagala kwambala onyume tutandikira ku nsusu ne tudda munda package full y'abaana ab'obuwala ne tudda ne ku nviiri ne tukukolako bulungi nnyo omwana oli mu kiyumba oyagala kulya ku mmere ye Uganda waliko obuwonga waliko obwamuwogo obwakasooli tulina obusera tulina ebinyeebwa ebijanjaalo ebbumba buli kimu tukirina abannyondo glim products ziri waneeno tobeereyo nosasa takatanka ng'olina kyoyagala jangu tukukoleko jangu tukutyoseeko ka makeup olina mukolo oli mugole olina birthday party oyagala kukola makeup kukola nviiri tweyanziza nnyo tweyanzege Nyondo products tweyanziza Media isinsira Dubai nebuna amawanga gonna walai edukiridde bana Uganda batalina mwasirizi Nyondo Media tuliwa munawe Nyondo Media tuliwa munawe Nyondo Media eliwa munawe Nyondo Media isinsira Dubai nebuna amawanga gonna walai edukiridde bana Uganda batalina mwasirizi Nyondo Media tuliwa munawe Nyondo Media tuliwa munawe Nyondo Media